kiki olifa tuweera bito? What is it that you cannot forget in your life? Era ani oyo eyakikutuusaako? Who is that one that made you go through that? Bangamba mujja wa jjajja wange. Mukama yeebazibwe. Amiina. Pastor ono omusajja alina ebbuba ery'ekisiru. Nze olaba ekifaananyi kyo nakitimba mu kisenge ne mu ddiiro. Omwana wange ono yali tateredde mu lubuto naye nga nteekako kifaananyi kya musumba. Omwami owange nga ye teyakola eryo bbuba lya kisiru. Wamma. Musumba we natuuka okugenda okuzaala nali manyi bagenda kunnongoosa nga tebannongoosa. Nazaala bulungi omwana wange nga tebannongoosa. Zo olw'okukkiriza ekifaananyi kye nateeka ku lubuto. Mukubire engalo ez'amaanyi. Clap the hands for her. Amiina. Nze nali nagaana okulokoka ne muganda wange n'alokoka bamuyita Aisa Kasifa naye nze mbeera katwe ensambya neze ebbanga yaŋŋamba waleeta wano omudaali ne gujja kuleetera ebizibu namugamba toddamu kwogera ku mudaali gwange era buli Lwakutaano ampa ssente ezijja nesaba sabisera okutaano ekiro nembeerawo ku Lwomukaaga ne ku Sande nenze ku Mande nze nga tangoba omukyala muleka asabe. Sebo. Sir. Kwebyo by'owulidde kati omukyala ogamba ki kati? Upon what you've heard, what do you say about it? Kati ogamba ki? What do you say about it? Sesina kyengamba. Omukazi omundeetedde. Bibino n'ebintu bye mbikuleetedde I brought her things here. Birese bibyo naye. Gwe gundi. Okimanyi nti omukazi ono mulungi? Do you know that this woman is very beautiful? Mukazi wano mulungi. She's beautiful. Era nange nagenda omuwasa ndaba mulungi naye geba yeteeka mu pastor Iga By the babeere time I wamu. married her, I also saw she was beautiful, but she's never talking about Pastor Iga. Omukyala. Lady, bakumpadde. they've given you to me. Tekangumira muri Katonda mbeere nsama Mukama ajja kumpa omusajja wo. Let me stay here. I know God will give me the husband I want. Okay. Kakati ekizibu. Now the problem. Omukazi toyagala asabire wano. You don't want your wife to pray from here. Should we fix it? Omukazi toyagala asabire wano. Mukazi wo omwagala naye toyagala asabire wano. You love your wife but you don't love her to fellowship from here. Is it so? Kati ffe tumugaana okukomawo wano. Ogenda kubeera naye waka. So if we stop her from coming here, will you be with Nze her? mbadde mpeesa. Bayibuli egamba tugondere abaami baffe. I suggest let us be humble. Omukazi alina okugondera amateeka ga bbaawe. Mwe muteesa ki? What do you suggest? Should the woman obey what the man is saying? Wanki nyabo. Mukama waffe yeebazibwe musumba. Praise the Lord. Tetulina goba ndiga ejja mu kkanisa. Tulina kusembeza busembeza ndiga zijja mu kkanisa. Omusajja tumusabire akyuke naye atandike okusabira wano. Buli muntu bw'anajja nga bamuguze najja mbu omukazi mu kusuuliranga naye omugoba ng'agenda twajja kusabira bantu kuwona. Twajja kusabira bantu ekkanisa tujagala eyongera okujjula. Tukyanoonya bantu musumba. Mwoyo mutukuvu akka kunoonya bantu. Katonda yakutuma. Olina kuwonya bantu, olina kusabira balwadde, olina kuwonya bizibu by'abantu. Yimiriranga ggwe. Katonda yakuzimbawo. Totya bigambo by'abantu. Do not fear of any words. Kati omukazi alage wawuyo bamuzingiddeko n'akasawo ke. Omusajja bw'aba asazeewo omukazi okumuleka amuleke ne Katonda we. Kubanga yamuwa omukka gw'assa. Let her stay here omusajja with tamuwanga God. mukka gw'assa. Omukazi ayimirire ne Katonda we. Ajja kulaba ebikulu n'eby'amaanyi. Should stand with God. Katonda wano. God bless you. Sebo. Omusajja agamba omukazi we amwagala naye tamwagala kuddamu kusabira wano. Omukazi tumugobe agondere amateeka ga bbaawe nze bwe ndaba. Abooluganda Mukama waffe yeebazibwe. Sebo nze siri mulokole nnyo. Nze ndi mukristaayo. I'm a Christian. Waliwo najjawo nga ndeese muganda wange nga mulwadde. Abandi baku TV ne bagamba
ovudde mu bukristaayo olokose konze ffenna tusinza katonda ki omu ne baŋŋamba wono nina mukwano gwange omu yazze ku friday ewedde n'omusabira n'awona ne baŋŋamba ono waanaagenda ew'omusajja ono akola ki n'awona naffe tujja kukola ki tujja kulokoka kanzire ku nsonga y'omusajja ono oli musajja munnange ebbuba likendeeze. Yo, my fellow man, you should reduce on your love. Reduce on your love. You cannot divorce your wife just because of prayer. We are all married. If you begin thinking in a kiddish way, uyawulire eŋŋambo mbono aleese omukazi muki mu nnyumba omukazi we teyanyeega kigambo n'eki n'agenda naye njala kutegeeza ssebo olunaku we najja wano eno nze ndi muyimu mu kanisa kuba ndi mukristaayo naye olunaku we najjako wano ewuwo lwali lwa friday bandeeta buleesi mukwano gwange omunanga nga nze saagala balokole enkola ki mbavumirira naye tayimu eno nnyinza okuweera obujulizi wawonya mukwano muganda wange onyeza mukwano gwange ali awo atudde omwami era nze kyenkusaba ebigambo bakola ki bye boogera ate gwe oyo mukyala w'omufumbo agenda kufumbira ye muntu agenda okufumbira gw'olina yekka bano bonna abakazi banoonya nsimbi babbi bakuuzi okufuna omuntu wakwagala okikubezangako mukama. That woman is the only true woman for you. Wamami namukubira engalo ez'amaanyi. Nze nja kuweerako n'omusajja obujulizi. Nze nalina booda yange nga sikyasobola kuvuga booda nga bagiteekamu ebintu nga bwe nvuga esituuka ku bitaala ne yeesiba nga sobola kuvuga. Naye bwe najja wano nekwata akatambaala ko ne katwala buli lwenkambala nga kambalamu element munda. Naye navuga nga booda yange nga nvuga bulungi nnyo ne kakati era kenkozesa. Kyenkugamba musajja gwe ono omusajja ojjukire wano bawonerawo bwe yalaba ekifaananyi kiri n'amanti kyekigenda okumuwonya alina ebizubu bye kirizaawo abeere n'omusajja agenda okumuwonya kuba wano abajjawo babizibu okitegeera kuba nze nalina booda yange nga sikyasobola kuvuga nekwata katambaala ako kenteeka ku mubiri gwange nesooka nvuga booda. Amen. Namukubira engalo ez'amaanyi. Clap for him. Yesu yeebazibwa abooluganda mukama mulungi tweyanziza mwenna abateesezza naye enjiri ebuulidde olwaleero mukiwulidde bulungi wali tewanayitawo na kiseera kiryawo taata abuulidde ku mwami eyafuuyira mukyala w'edduumu yali yamukoowa dda nga yamwetamwa dda naye ng'omukyala akoze eki amwesibyeko olwaleero omukyala ali mu mbeera taata abuulidde n'agamba nti omuntu ayinza okuba nga mukoowu n'agamba nti muwe distance omuwe gap era ogambye nti omuntu gw'otaazaalwa naye muleke akole ki nze omanyi mpuliriza nnyo message z'obwazze ng'obuulira kati okusalawo kuli wakati wa mukyala na mwami omukyala ye bw'aba abeesinze katonda agende ne katonda we bw'aba abeesinze ku mwami asigale n'omwami we naye ekigambo ekivudde mu nnabbi wa katonda kigambye omuntu gw'otaazaalwa naye tewakula naye tewayonka naye mabeere bw'aba takwagala muleke agende. Kubira Yesu engalo Jesus. Amanya nze Kafeero Shafik. Kasonso Shafik. Pastor abadde njagala nsooka embuzo omwami ono nti omukyala oyo alina empeta. Is that woman really married with a ring? Nteke kakazi omukyala alina empeta. Empeta ki gy'oyogerako? Ey'obufumbo? Ey'obufumbo. Alina empeta ssebo? Tayina. He's not officially married. Wangi? Kyebadde nsaba omukyala tomukaka nnyo
abantu baba n'ebizibu byabwe kyova tamala emirundi yagamba nti abantu ngalabi kati muleke tumusonere sente afune enju ajja afuna omusajja gwayagala amukube n'empeta muleke ngera musonera sente olunaku lwaleero ave wano afune enju ajja kudda wano ono nga yeegayirira ti amwagala ng'ate amala musasula kaba yeebazibwe amiina wangi nange naye nina omuntu bwati amalako emirembe nga wemba ekipande waka antawanyambu ebyo sitaani ne muwamu gapu kali ndi ku byange era nnoonya wange oli namuta be bano otazaalibwa naye bw'omulaba nga mukoowu mute muwe distance esebo gwegwe tusembya amiina ono omusajja awakanya kyatamanyi agambye Museveni saagoberera Yesu kiri mu Bayibuli Acts 19 and God did special miracles by the hands of Paulo so that from his body were brought unto the sick people handkerchiefs all aprons and the diseases departed from the people and evil spirits went away. Ekifaananyi ekyava ku Pawulo kyali kigoba emizimu obutambala bugoba emizimu kati bw'oba okkiriza mu Yesu lwaki omukazi wo ebizibu bye byasulanga teyeebaka ayina birooto asulwa na mizimu naye tokimanyi naye akatambala k'omuweereza wa Katonda era ke kamutaasa ne kamuwumuza kufuna emirembe soma Bayibuli otegeere olyoke olwane n'olutalo mukubire engalo ez'amaanyi kasembyeyo oyo omwana omuwala now sebo sir kakati omukazi omusonyiwa kyetaagisa ki what do you need to forgive your wife omukazi omusonyiwa nga bw'oli pastor oyinza tusalirawo you can decide for us oba osobera beera naye simanyi if you can stay with her I don't know nyabo lady ocha ogenda n'omusajja wo oba gwe oyagala kusabira wano wakiri ngo akiriziza ngo mbere nsabira muno at least if she accepts that I bwakiriza nti osabira wano mugenda mwenna mujja kubeera mwenna if he accepts to stay here n'alokoka n'abeera asabira muno ekiteeso ky'omukazi okyogerako ekisebo what do you say about her idea agamba okkirize olokoko naawe musabenga mwenna wano osobole okulaba gy'asabira nti tewali buzibu mubeere mwenna ogamba kiggwe eba kisoboka nyinza okisobola kubira Yesu engalo ez'amaanyi now kati genda ne mukyalawo go with your wife musabire wano and pray from here mutenga mwenna keep coming together mutengayo mwenna ewaka and then go back together tetugenda mukkiriza we're not going to allow her okuddamu okujja wano to come back here nga tazze naawe not with you madde ngamba kyekituufu kalema ekituufu kibeere kitya anti tetwagala kwawukanya bantu we don't want to separate people ku lw'obulungi bwaki mukama yeebazibwe amiina sikkiriza mukazi mufunira nnyumba kumwawukanya nabba yes naye kyenjagala kye kino this is what I want tuyinza okuteekawo ate embeera ng'omwami oluusi tagisobola obagamba okujjanga ababiri buli nnaku ng'omwami oluusi alina gy'akolera wazira kino kyenjagala kibeewo bulaza ffenna tuli basajja ate embeera gy'olimu twagibeeramu tugivuddemu embeera gy'olimu tekweyagaza si bw'olina okubeera naye waliwo ekirina okuvaamu kye balina okusabira kyekugamba kye kino njagala osabe musumba akusabire gwe n'omukyala wo mubeere bulungi ng'omukyala asabira naawe wano nga bw'aba afunye obudde naawe ojja n'osaba tusaba olwekutaano ekiro tubeera wano mukusaba tusaba n'olwesande era byonna byonna by'olowooza oyo manyi sindowooza yo nga ggwe
That is waliwo not ekiri your emabega thinking. kitakukkiriza There is something behind okola your mulimu ki thinking. siika chapati He makes chapati. asiika chapati fine omulimu si mubi kye tulina okukola kye kino This is what we're gwe supposed to n'omukyala wo mulina okubeera omuntu ogwo do. You and your wife have to kati be omaze one person. okukakasa mukyala wo gy'asabira bulijjo badde ojjawo wano Have you ever come here? kyanosaba badde ojja kukola ki okulaba oba waali wano mbadde sinammanyi nawo naye namugambye leero tulina okugenda wamu nayo ndaga oyo pasita I just told her I'm coming here. I want to know about kaakati that ekyomukisa guy. omulungi weebaze mukyala wo Thank your tiyalaba wife ekitangaala nga gwe yamuwasa that she tonnabakira saw the light before you saw it. lwa nsonga Reason. omukyala oli yalokoka That wife got ate born gweolabika again. okyagenda ne mu bbala noonya And omwenge it si bwe seems kiri even you still go in a bar. musumba sabira abantu bano beegatte babeere bulungi babeere bumu tebalina buzibu bwonna Pastor, just pray for those sebo people. ogamba ki So what do you Abooluganda say? mukama yeebazibwe Amen. omusajja ono nsuubira mufumbira This man is a Sebo. Mufumbira, not so? oli mufumbira abafumbira balina ebbuba lingi Mufumbira are always like that. buba lya kifumbira Oh, really? Is it for? very well Abamanyi ate bulungi. n'ekirala oteeka okuba ng'olina by'okozesa ebikutaawaanya And I mbadde think- nsaba musumba omusajja ono omusabire ne mukyala we bakwatagane bulungi ebya capati olunaku lwa sande luleke jangu osabe ne mukyala wo I just ebirala ask byonna you. fenna otulaba wano naffe tulina abakyala We also have bantu ba- women and wives. tulina abakyala tulina n'abaana We even have Tubona children. tebasabira wano But we pray from here. naye kyolina okumanya But what manya you nti have buli to know- omu na- buli omuntu bw'akeera n'agenda mu nyumba ya mukama mandaba agenze kunoonya katonda If somebody goes to the house of ekyobutambaala God, sirowooza nti kyekimuwasa they've come No. to search for buli God. musajja gw'owasa ekifaananyi tikiwasa A picture, a manya kintu photo. ky'ogenzeemu olwaleero leka ebyokukola capati sande jangu osabe ne mukyalawo ebyo Just byonna leave bijja your work and kuggwaawo. come. tuwangudde blaza Brother, listen to me puliriza. blaza Brother, don't worry about your wife tewalaliikirira ku kya mukyala wo. pasayiga Musumbayiga. pasayiga tayinza kwagala mukyala wo Pasayiga cannot love your wife romantically. of all people we have here Ku bantu bonna be tulina wano. maama era mukyala wo Ah, will I really choose omanyi your wife? abantu bendaba wano nzi Do you know how many people I ndaba see here? abawanvu I abaapi see the abaakula batya tall, the short, abachina abazungu the Chinese, the English. nina wano abaana b'abaminisita bangi I have a lot of children of ministers abakozi here. okuva mu state house All those workers from the state house. abahima balina amahipusi I have those ones with hips. abanyarwanda bingi bavuye muri rwanda I have a lot of people. ndaba abantu bangi please I see a lot of people. kyovola nti abasajja bangi That's why you see many men. balwana Always mugaana fight. bakyala bammwe okujja wa pasayiga You stop your wives from coming to Pastor pasayiga ajja Iga. kubaagala You know Pastor mu Iga bantu will call bonna era them. nina kwagala mukyala wo Do you think among all people I have to love your wife? ndi mubi naye nga neewulira I'm so bad, but oh, I really held myself. buli muntu kwata essimu yo Everybody get Nkuba. hold of your phone. oteeke ku profile yo Just snap buli gwe kiruma and agende put me yette on your profile. If it hurts them, let them kill themselves. you are free Oliwa Dembe. gwe kiruma agende yette Those who feel it hurt, it's start. musumba igaye musumba wange kiki olifa What tuweerabidde is it that you cannot forget in your life? era ani oyo eyakikutuusaako Who is that one that made you go through that? baŋŋamba mujja wa jjajja wange tosobwa pulogulaamu yo kiki olifa teweerabidde wano ku abs television okuva ku mande paka ku lwokusatu saawa 4
ez'ekiro.